Katutandike n'akatambi kano, akatambi k'Abaganda baffe. Akatambi kaneeno kakaabya, akatambi kaneeno munnange kaleeta ennaku. Tugenda kubanga tukwogerako. Now amanya yenze Sheila Adita. Welcome back to my YouTube channel. If you haven't subscribed, please just know you're missing a lot and a lot of stuff. What you have to do is to subscribe and tap the notification bell. And if you just stopped by, thank you so much. Don't forget to give me a thumb up if you find my videos inspirational, motivational or education. Just comment below. Let me know what you think about my YouTube videos. So onako olwaliro tugenda kubanga tutandikanikana akatambi k'Abaganda baffe kaneeno kankabatereyo mubeerenga mukalaba. Wabula nga sinaba kabaterayo neeyongera okubajjukiza nti gwe yasubscribing edda wakola kirungi nnyo ate ne bakubanga osubscribinga naawe osuba ebintu bingi nnyo. Subscribinga kwata ku notification bell togenda kubanga osuba video yonna gye tuteeka kuno. Kubanga wasubscribinga buli video ebe ino kubanga ekutuukako ekyamakulu kade akakali waggulu gwe kakone mu bukonyi bwote kijja kubanga kimala katugendeko mu katambi then tumale tukwogereko. Abe Uganda ffe tuli eno kampani ya Luma batusibira mu nnyumba tusaba buyambi bammwe wenna abanene aba gavumenti tusaba buyambi tuli bangi waneno batugalira mu kiyumba tebatuwa mmere esimu bazitujjako nene simu omwana yakukusa nkukuse kampani bagiyita Luma eri Mengo batugalira yeno tuli Saudi tusaba buyambi mwenna ab'obuyinza abakiwulidde bekikakatako tusaba mutulwanire tusobole okuva eno batusaba sente ze tutayina kampani bagiyita Luma recruitment agency ebeera Mengo zibambi tulidda maamu tebagala tuzza batulugunya olwaleero ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogw'Okumi 2022 eno video sinkadde current tebabalimba tusaba buyambi bwammwe abazadde babagalako bukadde 5 bukadde 6 sente tezirina tulya mmere ekikulu twagala kudda waka tetwepadinga sabuni tetuyina tetusinga okwetaaga mulaba amaze wano emyaka agenda emyezi mutuyambe babeera batulimba bambi mutulwanire kampani bagiyita Luma ebeera Mengo gezaako okwogerako nabo baganye bannaffe babajjako amasimu batusaba sente ze tutayina emirimu we batufunira batukomawo batutugga era we bamanya nti tulina essimu tuli mu buzibu mutuyambe bambi mutambuze ab'obuyinza leero ennaku z'omwezi 25 tebabalimba omwezi ogw'Ekumi 2022 era leero we tukafulumiza ndowooza katambi ako muketegereza bulungi nnyo. Naawe Baganda baffe ffe tusiba tubagamba nti ebulaaya emirimu gyaggwayo, ebulaaya embeera embi ddala. Okuva mu biseera biri ebya korona ensi zino ez'obuwalabu tezikyalina ssente ate nga ne bakama baffe bangi nnyo abaluzinga emirimu gyabwe nga they are not making it at work right now. Ate nga bangi nnyo aweeva nga beetaaga abakozi nga tebeetaaga mukozi agenda kubeerawo bbanga ddene nga baagala mukozi agenda okujja akole agende. Era ne tubagamba bannange musibeemu temupapa kujja eno gye mujja teri mirimu bizibu byebiriyo. Companies zigenda kubaleeta zibatereke mu biyumba bwe banaaba babalemereddwa bagenda nammwe kubanga babakanyuga either babateeke ku police oba ku deportation center. Tubaterayo obutambi bungi nnyo obw'Abaganda baffe abali mu kubonaabona nga bajja they have no jobs nga bajja basula ku street nga bajja ng'embeera yabatabuka ku kampani z'abasuula dda tebalina bantu babakozesa tebalina ssente balina okulya. Kampuni weekutereka ng'eraba igwe toyina boss ajja kukunona kumukolera gwe bakutwalanga loss
era bakukwata ne bakuteeka ku deportation center obeere nga oddayo kubanga obeera losi tofunyeemu nabo tebagenda kubanga bakufunamu. Era ne tubagamba bannange mugenderere nga nnyo obutambi bwe tubateerayo topapa nti olw'okuba oyaayaana kujja kukola. Naffe abali eno abamu abalina emirimu tetwagala kubanga tugivaako kubanga once omulimu woguvaako togenda kuddamu kugufuna. Lwaki? Ennaku zino emirimu teri, ennaku zino emirimu mitono ddala, ennaku zino okufuna emirimu munnange kizibu nnyo. So always think before you act. Tubagamba mulowooze nnyo nga tonnaba kusalawo. Yes tukitegeera mwetaaga okujja okukola naye kigasa ki okujja okukola ne bakugalira mu kiyumba omyezi 8 nga tolina mulimu? Kigasa ki okujja okukola n'obeera ku kampuni n'otuula obudde obumaze otudde ate nga n'okusasula tosasuddwa, obudde obumaze oli awo nga toyina kyakola ate nga n'ebigendererwa byo ogenda kuba bituulidde butuulize. Baganda bange njagala okubategeeza nti ne Bulaaya tekyali mirimu. Not that if ababagamba ebintu bino we are on source, tuli ku source, we know what's going on. Baganda baffe bangi nnyo bali ku police, baganda baffe bangi nnyo bali mu bikampuni bebaseeyo, baganda baffe bangi nnyo bali makomera ng'emirimu tebalina, aba bali ku deportation center. So musooke mugumemu. Zino companies ezibaleeta okuva Uganda okujja n'okukola, both for them they are already paid. Tebalina any loss, tebalina bweraliikirivu bwonna, era they don't care oba gwe oba otuuse n'ofunye omulimu oba weebase oba olidde, they don't care kubanga bo already they are paid. Kati muganda wange come while knowing nti emirimu tewali. Imwe abajja ne mufuna emirimu, that's good. Namwe abatannaba kufuna tuba tubasabira nti mufune, naye tubagamba nga tonnaba kujja, just know everything is possible eno okujja n'ofuna omulimu oba okutagufuna. Vidiyo eno nkusaba ogikomentingeko with your best comment. Imbagala nnyo.